ng'owulira kamu naye ng'eddoboozi lye ayogeranga bw'onooyogera oba ng'olina ekifuba bwe bujjajja bw'omusabo nga bwe boogera musokolo ng'ayogera bw'atyo musokolo nga bateeka obuwangwa w'ebisolo ensimbi kale bafuba okulaba nti kitiisa nnyo bw'oyingira muli oba ojugumira bw'aba atandika okulagula oba tokyamulaba tutuuka tuyingira mu kantu basooka okukolako interview abweru wabaayo omuntu gw'otuukirako n'awawa eddagala ne munaaba bubaawo olweza bombo ne munaabako muyingire muli oba nga muli hore oba yoyo hore westabo ngamba onoonya maama wo kuyonka oyagala maama wo oyagala kuyonka tukomyewo mu paati yaffe ey'okubiri twebaza Mukama olw'obulamu era bw'atuwadde kuba tetulina ndagaano naye tetulina twasayininga naye nti alina tukuuma kyenkana ki era talina magoba gatusaba nga bwe kiri nti ffe okututonda tulina kapito gwe twateekamu kwali kwagala kwe eya designinga ensi n'agitukwasa ng'ejjudde obulungi obutenkanika n'atuteekamu era yatuwa amaanyi agagikuuma n'agagibeezaawo wabula waggulu w'ebyo ng'ayimirira mu John 15:12 we yayimirira n'atugamba nti nga bwe njibawadde n'omukwano ogutenkanika sina kye mbabanja okujjako kwagala bannammwe bwe kiri nyongera okujjukiza gwe munanga ali yangoberera nti akamwa katonzi era kalyanga magnet akamwa kano kalyanga magnet bwe kyoyogera kakisika ne kakisembeza bw'oyogera okufa kakusembeza bw'oyogera obuwanguzi kakusembeza bw'oyogera okwagala kakusembeza era bw'oyogera ettima nalyo kalisembeza so gwe mwana wa Katonda ngoberera kozesa bulungi olulimi lwo lukozese okuweesa Katonda ekitiibwa okumusinza n'okutebenkeza emitima gy'abanno ejajjira okulumwa weewaawo mwe abatugoberera mwebale nnyo abalayikinga abasharinga namwe amakomenti nze Mukama bawa omukisa ffe baani okuvaako mu views 10,000 etuyingirako ko 15,000 tuuto nalabe tulina ne video eri mu 5K 4K ekiibwa kya Mukama twatandika bannaffe abamu balowooza tusaaga abalanga batulabanga ababigamba olinga kituufu era naffe twakkiriza nti tubigamba olinga naye wansi wakawaira akagamba nti tujja bigamba olinga paka byetunabi perfectinga twalemerako naye mwana wa Katonda ali eyo togooka togwa mu maanyi tova ku kyotandise lwakusekererwa lwa nduulu na lwakugeyengulwa nedda waliwo eŋŋombe egamba ennaku zino nti omutonzi waffe yasalawo kigambo enno kyo kiri deep nnyo tokiyisaamu amaaso jebaleko Rose weewaawo neesiimye nnyo okuddamu ne nkusinkana weewaawo ku Forest Resort Reza natera we tuli nabagamba nti gwe ayagala okuwa ssente value ayagala okumanya value kwegamba ayagala okuwa ayagala ekifo ekinaawa value ssente zo ayagala okuwummulamu ayagala okubeera mu kibira ekyajjula amasanyu ekiwoomu ennyo ekitenkanika kyalako ku Forest Resort Reza wano ndowooza ansa za buli kimu gwa complaining nti banne nagendako mu kifo ne bampa emmere ng'eringanga nkoba nga teri mu test ssente zange bazityoboola Forest Resort Reza we wali ansa zo jangu ebibuzo babiddemu ku kimu baweyita ne bawaitress abajjula eddembe n'essanyu obasanga management emanyi omuntu client waayo era egamba nti ye mukama waawe kugamba ye mukama waabwe wogisanga jangu owulire kawewo akali nakyo enkima eziyimba ebinyonyi ebiyimba embeera eyajjula obuwoomu oli mitala w'amayanja jangu owumuleko rooms ez'ebbeeyi naye ng'ate ziri affordable jangu owumuleko jangu kwegamba bakukanulemu obukoowu mu kibira ekitudde ku mayiro 9 naye ng'ate kiri mu Kampala weewaawo mpozi eno Wakiso ba Kampala Wakiso Wakiso
lwakuba ndowooza Reza Wakiso jangu gwe muganda wange tojja kwejjusa weewaawo tukomye wali taata afudde anywedde omwenge kyo ekituufu kiri nti omwenge we gwa taata yali anywa nnyo ng'ate talya akusudde ewa ssenga otandise olutalo lw'okunoonya taata amasabo gayingidde awo kino kyankutteko neewunyiza omutima gwe wakozesa ng'omwana omuto ogezesa ku buli kimu wadde nga nze sikkiririza mu masabo nzikiriza mu Yesu Kristo ye yantonda era nze gwe nzikiriza nti ye yatonda n'ensi eno mwe tuli yamanya ebizibu byaffe era yalina ansa zaabyo oyingidde essabo eryasooka kiki ekyali mu ssabo kyewalaba n'ogaa kino mbadde sikirabangako kiki kyewalabayo neweewuunya n'ogamba munaffe atayingirangayo kiki kyewalaba n'ogamba Katonda wange n'ebino bulijjo gyebiri ekyasinga okuneewuunyisa bw'oba wayingira mu ssabo ojjamu engatto ate waba dark nti ne bwe kaba kamooli simanyi nti mubamu akamooli but bazibikira buli katuli ne bakateekamu embugo so myaka 12 nali nti ekiyitibwa olubugo nga mmanyi olubugo lubeera okubafu era natuuka senga nayingira neŋŋaanira wabweru ne mugamba senga yingira onoonye nze onansanga wano wabweru naŋŋamba tulina kugenda babiri balina okutunulira ggwe nga we batunulira n'ebintu ebirala bye banajjamu ani maamawo nankwata ku mukono nansika ne tugula kibange kikateni bw'oba oyingira naye tekuba luggi ne tuyingira ne batugaba tufukamire ne tufukamira nga bateeka obuwangwa w'ebisolo ensimbi kale bafuba okulaba nti kitiisa nnyo bw'oyingira muli oba ojugumira kati n'ekirala mutuula n'omuntu bwe muba mubadde mwakayingira ng'omulaba kozi mugulawo ekintu light neyingira bw'aba atandika okulagula oba tokyamulaba muba muli mu nju naye nga temweraba wali olabyeko enju gye basiiringa ng'obudde bwerumisana naye nga munda kiro kizikiza kyenkana kyekyo kisobola okunemesa okulaba omuntu nanti rumu yonna we baba bagigadde madinisa ate ne bongerako embugo eri dark oluli dark olw'olubugo luba dark nnyo tewaba yadde ka light so ate muba muyingira omuntu oyo muba mumulaba nawe mutuka aba ayogera nammwe nga temukyakola kye temukyamulaba kati nze senga yaŋŋamba oba otidde enkwata onyweze ne mukwata ne mumunyweza senga n'ayanjayo ki ensonga zange kati omukazi oyo yatuddamu nga eddoboozi saakaavu omusamize yali mukazi ng'eddoboozi saakaavu eyasooka kozi twagenda wa mirundi ebiri eddoboozi nga saakaavu naŋŋamba tokankana mamawo ogenda kukola ki muzuula nensirika senga naŋŋamba nkwata onyweze kati senga n'awaayo details nga bwe nzikukoze eki esooka yes kati omukazi n'akwata mu kabbo wabbali n'ajjayo obuntu babuyita ensimbi eŋŋanda ddala naye nze nalaba obususunku bw'ekkovu oba we babuyita anti bw'abanga akwata wali eri mu kabbo obuwulire obwo obuntu nga bukola ki kakati ate we twali tuyingira nga tubikkula bwe tuti olubugo tuyingire otunula ku bisenge bwe batimbye egundi yonna akantu ako kaba kasiisira bwe baba batimbye egundi yonna ti nze nawulira saawundi eyo kati bwe yabukwata ne buwera mu kibatu bulungi n'abuyiwa wansi kati nga kabaawo ne bukola saawundi kya kati n'owulira ng'abukwatamu engalo ze kamu n'agamba ng'owulira kamu naye ng'eddoboozi lye ayogera nga bw'onoyogera oba ng'olina ekifuba bwe bujjajja bw'omusabo nga bwe boogera muzzukulu ng'ayogera bw'atyo muzzukulu bw'aba otuuka kuyita muzzukulu bujjajja bw'omusabo butya anti bwe buto boogera ng'omuntu ow'ekifuba ogamba ona omusawo gwe sejjajja w'omusabo balimayo ogamba buno bujjajja obuzimuzimu abo abantu bakola musabo baba bajjajja kozi bw'otuuka kuyita muzzukulu kati n'afuula eri eddoboozi n'ayiwa obuntu kya n'agamba n'asooka akwata mukasooka nga olaba agamba n'owulira ng'atambuza omukono kati n'akwata mukokusatu n'agamba olabye mama we yafa dda
ononsonyiwa bati mama we yafadda naye ndaba baganda bo nga bali bana bali mu kunoonya naye mama wo ndaba malaalo oba ekitegeera nawulira ennaku ng'ate baŋŋaanya okukaaba singa yankwata nanyweza nnyo naŋŋamba guma tusooke tufulume kati oyo omukadde oyo naŋŋamba guma ojja kulaba baganda bo bati mama wo ndaba malaalo kakati senga namubuuza bw'oba olaba malaalo gali luddawa tugende omwana nga amulimeko oba amulambuleko kati oyo omukazi n'agamba tugenda kwetagisa endiga tugenda kwetagisa enkoko kozi tebimuweerawo ebintu bye tebyamuweerawo details naye nga asobodde okulaba ekyo natubulira olunaku olw'okudda nga tuzze n'ebyo ebintu then tulyoke tukoleki tulabeyo then asindikire baganda bange ebintu banoonye bandage awawantu mama waali sindikire emisambwa giri gye waŋŋambye gibalimye ku mitwe then bajja kukeera ku makya batambule naye nga tebamanyi we badda kati bwe batambula ne batambula bajja kutuuka ku kyalo kwendi bajja era ku nze bambuuze nti nnyabo gyebale tunoonya omuntu bwati ne bwati ate era nga yenze kati senga ne mugamba ekyo nkiganye tekijja kusoboka baganda bange si bamanyi noonya bunoonyo bazuula ate bwe babaayo emisambo ne gibasuula mu mmotoka kati senga n'agamba oyo omusawo katugende tunoonye ssente tukomewo tubuulire location egundi eyo ki mama mwali ffe tugende tulime bulimi ki bijja bwenga omwana omuto ddala bigambo ki biwagamba maama senga ebyamwaliza okutwala musabo nga ndaba basenga beddaawo baali bakambwe nnyo ekitenkanika wali okeera kukuba mulanga ne weesuula eri kiki kiwamugamba eri but nakula n'omukyalo oyo nga mukambwe in fact sirabangako omuntu mukambwe mu nsi nga senga wange oyo yali mukyala mukambwe nnyo naye munnange omuntu bwakambwala namala kitegeera nti nga nkozi ate aba alina ekisa muye namugamba ku nsonga za maama yasooka n'agamba sikumala kubanga nze taata era atuuse kufa bbaawe nga muyita taata ekyo kyo kyagaana kuba bbawa senga olina muyita mwami nagaana omuyita omwami nga ndaba nze kigambo mwami kiba kirala sobola oyita omusajja omukadde oyo nti mwami wange neŋŋamba senga mbadde nsaba lisigale ku taata kulya taata senga ono namutuukirira ng'omuntu ne mugamba njagala maama wange ne bisooka biba ebyomu bulungi n'akakka n'agamba amala kati buli wontunuulira tunuulira maama wo obanga olaba maama wo nentuuka nenkambuwalamukko naye ndowooza yakiraba n'agamba omwana ono ali ki era twagenda okugenda mu ssabo nga senga oyo akaaba nga takisuubira nti nsobola okukikola nakambuwala naye wa myaka 12 saalya ate nga nze yafumbye saalya yalina holiday saalya mmere saagikombako neŋŋaana okunywa neŋŋamba senga njagala maama ate nga nze nkirowooza nti osobola omumpa oba osobola onoonya ekkubo lyonna nenzuula ekika kyo kyonna otuuseeyo njagala maama mpulira nga njagala maama kozi senga yankuliza mu bukambwe obw'ekitalo essaawa eno omwana nga alina kyakola ne sikikola olw'embeera gye nkuliddemu nakula ne senga oyo simwogeddeeko buli mukyala yankuza bulungi kozi sirina kye sisobola kukola era ne wano ku forest resort nkola nga waitress nvuga emmere ku sipiidi eyo kizungirizi client antuma emmere mu dakiika 10 mbangi mutuusizaako buli mulimu kagube gw'abasajja nsobola okugukola naye abadde senga but by then yankuliza mu mbeera enkambwe nnyo kakati maama yagenda akaaba okuva ewaka senga yagenda akaaba onansonyiwa muyita maama nti era kati yaliwo yagenda akaaba nga takisuubira kozi nakula nga ndi mwana omuwombeefu nga ndi mwana omuwulize kozi yantendeka n'empisa nga mutya wali obaddeko n'omuzadde nga waba mu nju oba bweru wabeera bweru oba mu nju bw'omuwulira eri nga oba abadde ava ku church ewa neighbor odduka n'onoonya akabuzeemu waagenda otuukira ye nga tabulwako ekimuyombye n'okwata ku mmeeza kuliko enkafufu wabweru engatto yeetukula nga bw'atyo bwe yatukuza nga tumutya nnyo
Rose yesenga idea yagijawe egenda musaba ndowooza omubwongo obwo nga ntabuse kye kyamujjira yakutwala ku mukyaki yagamba tugendere omusaba yantwala mu kyaki kozi namugamba maama senga njagala maama ate nga nkimanyi osobola omumpa nenfumba emmere nesigirya nesinywa caayi netwebaka nagamba ngenda kukusabula nga ndi ready okunkuba senga natuuka nakaaba nagamba kino sikirabanga nayogerako ne bbaawe by then yali nga muyita taata namuwa transport netulinnya era nze nalinnya nga manyi ngenda ewa maama bulijjo aganye buganye okumumpa era nali manyi tulinnya genda wa maama tutuuka tuyingira mu kantu basooka okukolako interview abweru wabaayo omuntu gwotuukirako nabawa eddagala ne munaaba bubaawo olweza bombo ne munaabako muyingire muli obanga muli hore oba yoyo hore westabo nga baddira ne basima ekinnya bwe basima ekinnya ne batekamu oluwombo oba oluwombo olumanyi lutaliimu ebituli oluto kati bwaluteeka mu kinnya n'ayiwamu eddagala eriyenge bwemutuuka muli mutoolamu ne munaaba mu maaso ne mulyoka muyingire naye kyesobola okukubuulira oba baali bayitayo batya yo sijjukira nalaba bulabi tulinnya manyi ngenda wa maama kutuuka eyo batwaniriza tunaaba tuyingira mu ssabo bangamba abantu aba mu ssabo wonna tebaba naki nangatto ye receptionist yali ambadde engatto abo muba mutuukira ku nju batinga essabo liringa eyo wabwe emabega enju yali nnomo ngeri nnomo bulungi nnyo ngera mo temuli mbugo kati ne batutwala mu kakubo ne tusanga kaba kakukutivu nnyo kasaakaativu ne tugenda kati omusawo amala tunyonnyola ebyo tutuleete bwebiti ne bwebiti endiga nkoko biki tulyoke batubulire eddaalo lya mama eriri netufuluma neŋŋamba senga sidda ono omusajja ono mukyala muyaaye sidda we namanyirawa wano tosobola okuŋŋamba nti yalaba eddaalo mu nzikiza ate mu kantu akatini ennyo ke nawulidde acyancamula bw'ati n'ayiwawo nti ye naalaba amalaalo ne baganda bange n'abalaba senga nangamba oli mwana muto bino tojja okubikola ki okubitegeera nangamba bindekere tongambye kunoonya maamawo nsimbudde ebisigadde bikole ki bindekere nange nemmuleka ntambula bulungi nnyo ne tuddeeka sente ezigula ebintu ebyo ne zitubula kyamazima zaatubula naye yali siriyasi kaakati ntuuka era olwo wayitawo ng'omwaka nziramu nti senge maama yakomawo kati senga kwezuula nti walaaya akambuwadde nnyo n'akikola ki n'akisusa kirabika neekwasa obukwasa ku maama naye nga njagala muviira nfuna ntwala kozi nakula n'abantu awaka abazzukulu ngaabo bawummula naye nga nze siwummula ye senga gwe manyi from January to December sirina ntwala nti oba kale muganda nga nnonye n'akakkana ku busungu yali mukazi mukambwe nnyo tukako extent nze natuka okulwala ng'omukyala bwalwala nga mutya okumugamba nti senga ndi bwenti ne bwenti era nadduka ku mulirwano najja namuwooninga namugamba mukyala gundi kakkanya obukambwe olaba omwana atuse kweno point ate nga waliwo omukolo gwe bakola awo omwana omuwala n'aba bulungi abantu abakulu bakitegeera wabaawo omukolo gwe bakola ne bakubalira n'otayitawo nnyo mu kulwalako n'olwala nnomo over 3 days nenze bwe nalaba akabonero kesirabangako mu bulamu bwange olw'ensonga nti nali nkuliddewo omukyala nga mutya napaala kuba namanya omukyala oyo yali nga omuzadde wanaakuza nga tayagala olabe abalenzi era n'agamba nti nze ne bw'oliba onkwese ndikulaba kati nze namanya obwongo bwange bwampa nti kentonye etondo ly'omusaayi ajalabira ku musaayi alowooza embadde naki n'omulenzi nenziruka bantaasi kati omukyalo oyo najja yalina munyalwanda namugamba kakkanya obusungu kati omwana ono toyina obuuka amasaŋŋanzira kati nze nabuuka nga nziruka noonya obuyambi kati saawa eyo singa yali takyalina ekyosobola okuzza era ndwala kapaalo okitegedde nsobola olwala wiiki nsobola n'olwalira wiikisi 2 kubanga ekintu kyalina okukola teyakikola olw'ensonga nti mba nina okulaba embeera eyo nenjogera
nga sinava mu nju oba nga sinava mu lujja okubuuka Stenson. So kati senga bwe yalaba ekyo nakakkanya obukambwe. So kati omulundi ogwokubiri onoonya maama namutuukako nga mukkakkamu ng'olwo takyampisanga bwe yampisanga. Tuddemu senga era nantwala musabe ddala. Bwe twatuuka mu ssabo tebyawukana era akabadde akanyonyo naye ku luno yali musajja. Bati omusajja era yatugamba ekintu kyekimu nti maama yafa naye baganda bange bannoonya. Oli yagamba baganda bo bana. Ono yagamba bameka? Ono teyaŋŋamba bameka bati yaŋŋamba yafa naye baganda bange bannoonya. Kati nze nga kyessaagala okuwulira kwe kuŋŋamba nti mama wange yafa. Kikutawulira? Twavaayo ne ngamba senga kati weebale nnyo weebalire ddala njagala ntandikira awo. Ng'olina emyaka emeka olwo? Nali myaka nga 16. Ne mugamba kati ebibyo biwedde nga ye ayagala ovujja ekintu maama muki mu mind nga buli woyogera ku maama ye aba afiiringa nti tomwagala oyagala okuzuula gwe gw'oyagala ng'abuuza kikyomisinga mu bulamu. Oyo bbawe yali antwalira ddala ng'omwana we ate nina n'abazungu abampeerera naye nga nze mpulira nina ekimbulako. Tugende mpola. Maama yali asaba ku Sande. Senga yali asaba ku Sande. Yes, era nga mukristaayo. Yali mukristaayo ng'agenda mu kyaki n'asaba. Nga ndina muyimbi nga ne senga oyo muyimbi mu kyaki eyo bagiyita Saapolo eri awo Mannyango. Lwaki teyagenda mu kyaki ne bamusabira kubanga ne Katonda waayo munene ekitenkanika lwaki yasala ogenda musaba? Ndowooza nga bw'omanyi nti ebya Sitaani bikola mangu ate ebya Katonda birwawo. Kati senga yalowooza kino kijja okukola amangu nze mu ndowooza yange. Ate Katonda agabitirira mu kaseera akatuufu. Nakiraba. Kozi senga namugamba lekeraawo mama wange mumanyi nkimanyi nti gyali muki mulamu. Kati maama nkoyo okulya ekigambo ne mugamba kati sirenda kuddamu kubuuza ku maama kati ebisigadde bindekere ngenda mwenoonyeza. Naye ekyasinga okumpa amaanyi nti mmange mulamu kyali kirooto. Naloota ekirooto nga ngenze mu paaka Kampala naye ng'abantu bangi nnyo nnyo ng'emitwalo n'emitwalo naye nga mulimu omukazi atambulira ku butoze ku bugere bw'ati asobola oyita mu bantu bonna n'engeri. Kati nga bw'onooba ng'olamuza kino waliyo omuntu akulajjukira muno musayidi oba olaba nti wali andaba nentambula Kampala yonna nengimalako ng'omuntu andaba. Ekyava muninga naye omukazi ono lwaki angobereza amaaso kanyimirire nenyimirira. Bwe nayimirira omukyala najja. Omukyala aba yakantukako nampa haga nanyweza nnyo nnyo nangamba nakayiza nengamba mukyala gwo mmanyi nangamba oli mwana wange gwe nakayiza. Kati omukyala oyo ng'akutte ekkutiya ogimanyi ekkutiya obudeeya bayitanga obudeeya ng'ejjudde ennene ng'agiweese bw'ati ku mugongo era ng'ali bw'ati. Nangamba oli mwana wange bulijjo maze ebbanga nga nkunoonya. Nembuuza ng'ekkutiya eri erimu ki? Ng'erimu akasawo k'omwana owa baby class ng'erimu obugatto nga bwa myaka 3 nga yankoleredde shopping nzire ku ssomero naye kati ye ng'obwongo we yandekera obanga amanyi ntandise okusoma. Kutiya gikutta akoze shopping. Ne tubeeramu nnyo nnyo ne mmulwamu. Kati nangamba mwana wange ebintu bino byonna bibyo n'atandika kujja mu kimu ku kimu nga mulimu ebitabo buno 90 oba 32 obwedda yokanga nkuze ndi mukazi mukulu obugatto bwa mwana wa myaka 3 ne mugamba maama kati kana akasawo kagenda kunyamba ki tigenda ku ssomero koledde ku shopping ugende ku ssomero. Mugamba mama nakula maama wano navaawo kozi kati bino ninayo omuzzukulu bino ogenda bikola ki biwa muzzukulu wo. Nangamba wazaala konze mama mbadde nkusaagisa naawe netukola olwali netukwata mu ngalo netukola ki kati nva mu kirooto mama amala abula just nva mu kirooto yabula nga mpewo nga muzimu kati nenva mu kirooto ndoza nasisimuka just nadduka misinde wasenga
Nga senga ndose bwenti ne bwenti ngambuka mama wange mulamu okumanya mulamu muwulidde nga nywezeza kati ne senga teyatuula olwamuwulira ekiroto yayambalirawo gomesi n'afuluma n'agenda n'abuuza abakulu abamusingako bamugamba omwana oyo kaloose nga mama bakugambye nti omama we mufu kaloose nga mama amunywezezza nnyo mama linda ekiro kya leero era beera bulindaala suza mu njugaliki suzamu ne bamubulira kawunyira oyo omuteeka mu nnyindo emizimu tegimusemberera suzamu buki mu nnyumba obeerere bulindaala ke bamuwadde haga agenda sula bubi bw'aba maama we yafa wabula singa akeesa nga akyali ku nnoma akyabuuka maama we mulamu kawunyira n'amugula omuzimu guli buli kimu webale nnyo galiki era ku olwo olunaku we nali ngenda okwebaka nasula bammesenze n'akakyungulu cumu nga nkyuma omuzimu tegujja kati wabaawo obulwadde obwo bujjanga musujja obwo baguyita omusujja oba musujja gutya ogwo gulalamulamya abaana oba kati omusujja ogwo mama osobola oyitira mu musujja nembange yafudde omuki musujja but wemba naye esize galiki tebujja ngamba babeera nga omukebera ku lulimi taluma olulimi abakadde abo twasula ku bulindaala naye ate nze nali happy nga ngamba gyali era nga nkiwulira osobola okiwulira nti gyali omuntu wo nakiwulira ate nga nali mwana muto baga nti omuzimu gugenda kujja wagwesunga bwesunzi yes nagamba at least kagubeere nga ndima mwana wago tegujja kumpisa obingolo simanyi nti omuntu bwafa batakyali ki mukwano gwo zinasigala ngwesunga yadde senga n'abeera ku mukenge era yasula atudde bwati nga nze neebase naye baka bulungi n'enfuluuta ne bukya ku makya nga saaloose saakoze ekibati nga ndi nnomu era bamugamba bugambi omwana oyo maama we gyali wasi engeri gye yamunywezeza omufu takwatagana naki na mulamu era bwakunyweza oba ogenda lwala aba akuyita takwatagana na mulamu omufuta alina ndagaano n'emu tagirina yes waliwo omuntu yaŋŋamba nti nze naloota maama wange anwandira era buli bwenfuna ekikyamu maama wange ajjaawo mu ddwaliro ne mulaba ng'omuzimu nga ndabirira era nalagirira n'abasawo banjijanjaba eddagala balina okumpa ekyo emirundi gyonna nkirabye nga maama ajja n'atuula awo ku buliri ajja yafa dda naye ajja n'anjijanjaba yali annimba buli ekyo kiba kiralamu koza omuzimu teguba bwe gutyo omuzimu bw'ayawukana naawe eri aba muntu mulala naye aba agenze sanga bulamu bwe bulala okitegedde just ekintu lwaki emizimu egimu gikomawo nze okusinzira ku ndowooza yange nze ngamba emizimu gikomawo oba ku mwana ng'abonaabona musobola okubeera awo nga wokaŋŋambe wabaddeyo ebitooke lulagala ne lukonoko omulundi gumu baatugamba nga awo kaba kabonero omuntu we yafa aba waali era aba ali happy oba ne famire gy'olimu oba aba yeeraga bw'oba obadde mu kubonaabona nti guma guma but tasobola okujja mbu nakkolerera mbu nakuluŋŋamya nakola just aleeta akabonero konna kosobola olabirako nti guma nywera nkulaba n'onywerera okwo but ekyo ate kibanga misambwa egisobola okuteekawo omubiri ate negimala negijjawo omubiri but omuzimu tafuna mubiri ekyo kiralamu era yakulimba okusinzira ku ndowooza yange you never know yanimbira ki you never know but nze okusinzira ku ndowooza yange misambwa gye gikola omubiri omuzimu tegukola mubiri omusamba gwe gukola omubiri emizimu tegikola omuzimu gusobola okukuloosa oba nti kino ne kino ne kino but tesobola okubeera awo mbu n'olaba wali nga njabala we batugamba nga azimanya nayoza ebintu n'alima sisuubira kale osanga sibimanyi but sikisuubira njabala toli nsanze mukonjamukuza ekyejo kati ng'atuula awo maama najja n'akola kikuba ye yamukola ekyejo nayoza ebintu n'alima n'akola biki eyo yali lugero kutujjamu okuba nga tetuli banafu owulira noba hard working mu nsi ng'abazadde bo we bagenda tobonaabona kawerete webale nnyo kati olw'okuba neebaka nga baŋŋambye nteeka okuzukuka nga ndi mulwadde bwe nazukuka nga ndi mulamu maama nabuuka ne mpasenga haga ne mugamba maama wange mulamu naye
gwe tofaayo tonziza muki musabo kuba already era nali nkizudde nti bannimbi ate senga namugambanga tesabo litulimbanga akola ki ng'awakana namugamba kati kizuuse okirabye nti sabo baatuliiridde ssente zabwereere kaakati ngenda mu church Mukama nannyamba nensoma nenva mu senior 4 nembanga kati bwe nasoma we nava mu senior 4 natandika okukola nenfuna kasente nenfuna ku buyambi nengamba kama mbaya ni mbaya teri church gye sigenda kukola ki Bible nogiteeka wa webale n'okulokoka nendokoka nalokoka ku internship yange Bible yali ya kalasi yali ya kalasi yali ya black yali ya black kitadde wa mutuku webale nagenda yali crusade olonva mu bukristaayo ndi ku nsi yange nina omuzigo gwange olonvudde ewasenga maze okusoma mba mpadde omulimu nsulayo nali awo mukono waliwo crusade ku Mount Lebanon Church nengenda nenjatula obulokozi waliwo ne pastor yali azze by then nenjatula obulokozi nemba mulokole natandika okunoonya maama nga nkiwulira nesawa ya leero nkiwulira nti mamange teyafa gyali just mbuliddwa bubulwa wensobola omusanga but gyali era nenfuna kati ate bo mu church pastor kugamba nti gyali era sifunangako church ne bangamba nti yafa bangamba gyali ne baganda bange gye bali bakola ki banoonya awo wenna musabo wali nasooka nenkyawa Katonda okitegedde nengamba olaba omuntu asingako obukulu yeno solution kusanga Katonda takola ki takutaliyo takola zino church tugenda mu bifaananyi webale nnyo nemanya nti church tugenda kuyimba kuba twali bayimbi tugenda kuyimba buyimbi kutuukiriza ki mukolo nayongera okukula nendokoka ne bambuulira ekigambo nenkiwulira nentandika okulaba nti ate church nnungi lwakuba nti mulimu embi nti ngaeyo gye nagenda ne bandaga ekipande ne baŋŋamba nti sirina kunoonya mama kozi onoonya mama ku myaka gino banga anoonya ebbeere okuyonga kati waliyo ezo bwe zityo wawulira otya nga Asha babayita ba Asha agambye ekigambo ekyo nawulira bubi era nava mu church omwonga nkaaba amaziga naye nno ntuuka mu church nti nali ku muzigo nga mbeera nina omuzigo gwembeera kati nga waliwo banneiba kati nga banneiba abo balina abaana baabwe bagwa ensimbu kati bwe baali bagwa ensimbu nga batugamba nti ogenda ewa pastor by then ewa pastor yiga osasula emitwalo 10 kati nga sirina sente nga nina okugendera ku zaabwe kyaki gye nasooka okugendamu awo wenyini wayiga nga tufukamira ku olutali tuwaddeyo 10 lyaffe ng'olwo ŋŋendedde ku gyabwe pastor oyo teyasobola kutegeera nti siri mu famire eri era yagamba ndaba nzimu gibalondoola mugende Mukama abawonye ng'atumaze neŋŋamba pastor tasobodde nakulaba nti gwate yandizikale bali byali byabwe naye ate nze yandisobodde okundaba nti ndi mwavu ku famire eyo nenjivaamu saaweera nedda saaweera nengende wakakande ntuuka era nagenda nabo nga bantu bangi era kunze kwennyini nnyini bali banneiba bange baali babiri omwami n'omukyala n'abaana baabwe babiri nga bandi mabega kunze kwe baakoma mu mugongo gwange ne bagamba balala banadde enkya pastor agenda laba bano ng'omukisa gukomye kuki kunze tutambula batuwa ebipande oli ajja ne maaka okitegeera bulungi nnyo bw'oyogera ekizibu ng'akiwandiika simba wakati kiki ekyabajja ku church ya pastor Liga kiri kyekyabanyinza ekya pastor obutamanya nti muli bafamily twamanya nti muyaaye cause twandituuse n'alaba bali n'abagamba ndaba emizimu gibalondolera gye gisuula abaana bamwe ki ensimbu abaana bonna baali bagwa ensimbu bameka baali babiri bonna bagwa ensimbu omuwala n'omulenzi kakati then nadda kunze n'aŋŋamba kati gwe ebibyo kubanga olwedde nze mbamanyi nti nabbi oyo aba amanyi n'ekindi ku mutima nga sinnakimugamba kuba nagenda oluyayaano lwonna lwakunoonya ki maama
era nga neerinze ensika omukka mubulire nti munnaye nange nnoonya maama yagamba mbatadde mugende mukama abawo omukisa mujjawo n'emizimu ginaabavaako nga nanga ntadde mu nsimbu era ng'amanyi ndi muganda ndi famire naabo. Oba mwoyo engeri gy'oli olipidde ssente z'abali ye mwoyo yalaba bali bokka bwe teyakulaba edda era newankubadde saakifiiringa you never know nenvaawo awo netutegeka olunaku netugende wakkanda wali tewali mwoyo mukama taliiwo olwo batugamba nti wali wewakola watuwa ekipande batuwa ekipande nga ashantuukako kunze kwe baakomanga bali bambi kati balinda nze omukisa gwo bakoze eki bagufiiriddwa kuba baakoma kunze bagamba abasigadde mu ddeeyo eka munadde enkya ensanyuka ntuuka omulyayi akwata maaka gundi asha awandiika gwani nze Nakayiza Rose oyagala toyagala bugagga toyagala bulamu nedda nze njagala maama nangamba ate ekirala ndaba kya maama takikoze eki takiwandiise nemugamba noonya maama nendowooza tawulidde nangamba onoonya maama okuyonka oyagala maama wo oyagala kuyonka nemugamba ate otegeeza ki madamu nangamba tosobola kukula n'otuuka ku gino emyaka nsigala ng'okyanoonya maama wo. Oli myaka ng'emiko? By then nali myaka nga 2. Nangamba tosobola kubanga okola ki onoonya maama wo ku gino emyaka. Wafumbirwa nedda nze Nakayiza njagala obufumbo lwawandiika. Oyina ennyumba nedda njagala n'ennyumba. Oyagala embaga nti ye njagala n'embaga. Nemugamba nyabo nga maama tokoze eki tokitaddeeko nangamba lekera okunoonya maama wo kuba ojja kuswala gino emyaka teginoonya maama wewayina okuba ne maama wayitawo kati olina kwezimba kuzaala abaana bo kuba buki bulungi era ebyo tobisabira nabbisabira yes ng'akyaliwo bulungi nakwata ekipande nenkizza mu katebe we nali ntudde nenfuluma ne mbagamba banne nze tugende watondowala butondowala yankolamu bubi kozi nali nkimanyi nti sirina nnyumba sirina musajja sirina mbaga ate nalinako kyensinga okwagala kuba nali nkuze nga nsukka emyaka 18 kitegeeza nali nina kyensobola okukola okwagala nti kino kyensibiddeko ate ye nandowooleza sawa ekyo walowooza mubi nawulira bubi era okuva olwo saddamu kunoonya maama nengamba nno kirabika byenzija nnoonya maama nswala naye nga simanyi nensooka nkyesibamu yes olwo nenfumbirwa nenzaala omwana kyaki wasigala ogenda era nasigala ndi mulokole saamukyawo osabira wa musajja wa Katonda kapande sasa awo nali nzizeewo lwa buki bwetaavu kuba nabbi bakola nnyo okusinga kyaki ziri entonotono mwe tuli mwali mwalokere tewali kyaki ndowooza tewali Katonda kituufu bati mulimu abanabbi awo nga bo bakola mangu nga Katonda kakubbo naye ng'ogendagende wa pasita agambe saaba tusabe tusiibe naye ng'ogendagende wa nabbi oveeyo ng'ofunye ansa kati nali omulembe ogwo galikoyo nabbi yes era nga be bakyaka kati nange nalekawo pasita wange nengende wa nabbi kuba nali noonyeza maama ebbanga ddene ampulira saagala kunyongerayo mwaka mulala nga sinakola ki sinamulaba njagala onaakolerawo ne bandisappointinga kati bwe navaayo omukyalo omu yampita nangamba lekerawo okunoonyeza maamawo mu bifo ebyo ebinene makanisa amanene bajja kulaba okuyaayanaako balabe nga bwe banagamba nti yafa ojja kudisappointingibwa naye nga kituufu alabika yafa kaakati bajja kukuwa omusambo bagambe genda ku kifo bwe kiti ne bwe kiti ojja sanga maamawo osangawo omusambo nga gweyita ki maamawo nentyamu nengamba nno kyeka ate okunoonyeza maama mu bannabbi abanene nakyo kiki kibi nentandika kusabanga nze nengenda ngaawo ku emutundwe nengenda kati ate ekirungi ky'emutundwe bayigiriza gwe okusaba so si kuteekako muki mukono okusabira neeyigira okusaba nze nganze kati mu kuyiga okusaba nenzija nga nkula abaana bange nze bazadde bakuze nga nsaba nnyo yes kati nentuuka kwe kutandika okufuna ideas ez'enjawulo tikati nga bw'osaba yes
gendako neeno mu TikTok, gendako ku ma TV, nagendako ku TV emu ne bansaba emitwalo 4 ne bangamba akalango kange bakakuba ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Eyo nenvaayo era batwalidde bakusaba wagamba nti nonyamaano kalina kuba kalango emitwalo 4 ng'ate tukakuba ku 7 ogw'ekiro. Ne bangamba buno obulango bwe bakuba emisana bwe tulaba obulango baba mu bukadde. Ne mmanya eyo level sinnagituukako osanga ne ngamba abantu bangi ku mutimbagano gya TikTok, at least kankwateko lino nga bwe nsaba. Se mwankubiridde neewunyiza nnyo mwambuuziza nti kusaba tosaba ssente ne mbagamba ate nze ssente nsaba zaabwe. Nabadde so disappointed. Nabadde so surprised. Ne ngamba omwami ono ng'ali ku mutimbagano naba nga tansabye yadde 10. Era nabuuza madamu eyakundagiridde ne ngamba madamu Rita omwami ono nangamba omwami tagenda kujjako ssente ate ng'agenda sigala kuyunga ku balala. Ne ngamba waaw. Era nibadde musanyufu nnyo okulaba. Obadde omanyi ngenda kujja na lisiiti? Era mbadde mmanyi olunanteekamu boote kamera yo ng'ogamba cash down. Kamera eyo si yange. Ikiridde. Kamera eyo ya Katonda eyagimpa eyiteko emirimu gye. Bambi bale kuba musajja mulungi ate ayagaliza, olina okwagala kyensosa okuzuula. Simanyi omuntu ayagaliza kuba olina enjayana gyoyayanamu ndabe maama ng'olinga muganda wange kati ate olwo muganda wange. Yes, olina okwagala. Mukama agenda tusobozesa tufune maama. Kakati omuntu eyakalaba programu eno mbadde nsabira tuddemu tumusabire tukwogere namba y'essimu tubajjukize taata yali abeerawa? Taata yali abeera Kasubi. Yawe yanyweranga omwenge we yasinganga ogunywera. Yes, Kasubi naakulabye ku kidda mu kiyaaye. Kati saawa eno bayita ku katale ke Kasubi ndoza bakola akatale. Kuba nali ngenda gendayo naye nga sirina ewo okutandikira. Maama taata yanyamanyi? Taata bamuyita Kasule Efulayimu Dennis. Ate omwami gwe yakulekera amaka ge yakulekeramu? Amaka ge yandekera bamuyita Kibirige. Yes, Tata Kibirige. Weewaawo some namba y'essimu osanga ali omwana wa Katonda ali eyo asobola okwegatta ku lutalo luno ne tuweesa Katonda ekitiibwa ffenna. Enamba y'essimu eri 0759 26 2176. Giddemuko 0759 26 2176. Weewaawo ereeta mannya ki? Ereeta Kabombo George naye nga mu bwangu nafunye ID ngenda gizza mu mannya gange. Ebeere mu Nakayiza Rose. Nakayiza Rose. Weewaawo gwe mwana Katonda atugoberera tukwebaza era twebaza Katonda akutuwadde ffe baani. Nze nsuubira nti otugoberera lwakisa era zino video zekuterayo noziraba nozirayikinga lwakisa. Mu mboozi eno tulina ebyokuyiga bingi nnyo bye tulina okujijjamu. Nze ku saidi yange kyenjijjemu kyekino nti Katonda akolera buli wamu. Tewali muweereza wa Katonda mutini ate tewali muweereza wa Katonda munene. Katonda si bw'ati wakola ebintu bye. Ekirala ffe abali mu lutalo luno lwe tulwana olw'okutuuka ku Namulondo nga tuwangudde, bannaffe abamu tulekerawo okweyita bakatonda nti tumanyi nnyo bannaffe kye baagala. Ebiseera ebisinga ffe betulabanga amasavu g'ensi ate bannaffe si bye baba baagala. Tulina okuyiga okuyaayana kw'abannaffe ekitiibwa. Gwayagala emmotoka nze nyinza okuba si gye njagala. Oyagala obufumbo n'enju nze nyinza okuba si bwe njagala. Wabula kukolabanga akatini kenjayanira kayinza ddala okubanga ke kalijjuza omutima gwange eddembe n'okwagala. Rose yamenyeka omutima bwe yalaba omwana wa Katonda mu nju ya Katonda amusalirawo kikyalina okusaba Katonda. Era omusajja wa Katonda gwe balindira emyezi, emyaka, wiiki n'ennaku yenno yalaba nga teyeetaaga na kuddamu kumugumiikiriza kumala ddakiika bw'atyo n'afuluma kyaki.
kitegeeza nti tuleke Katonda akole okwagala kwe muffe, tuleme kukola kwagala kwaffe mu kwagala kw'abalala. Bw'ayagala embwa enzungu, nze mba njagala akakoko siba mujega. Gwasaba Mukama oguyumba ogunene, nze musaba akasisira siba mujega. Nze nsuubira nti ekyo kikulu. Tugenda kuyita ku channel eno tuwese Katonda ekitiibwa, tutuuke gye batatuukanga, ne waggulu wa byonna tugenda kubuulira enjiri y'okwagala nga tuyita mu kuwa obujulizi, mu kukola obulungi ne mu kusangulawo ebyo byonna bannaffe bye baateeka maaso g'abannaabwe ebinyigiriza. Channel eno bugijjako tulina kusasula ssente zonna. Ekyo nno ffe kye twajja okumenyawo kuba naffe twali ba victim embeera. Twamala kwekyawo ngamba ekimala Katonda tuwa eddoboozi, yatufuula eddoboozi eri bannaffe, kati katukole n'emikutu tusobola okyaliza bannaffe bayogere ebizibu byabwe era bawone. Nze nzikiriza nti bw'obyogera ng'oyita ku eno channel ogenda kuwona, era bwe bigamba Katonda wo ng'oyita ku mukutu guno ye gwe yeetandikira ng'ayita mu ffe agenda kwanukula. Katonda waffe mulamu, teyeebakangako, tafangako. Mbebaza mwenna abatulaba, abatugoberera, abatugumiikiriza, abagenda mu comment section aga kati mbetandiki wano papiemu wano wumuzangamu wano kola kino. Bannange okuwawula kwammwe tekulifa togge. Weewaawo mweraba.